Nkwaniriza webale kuba mulabi mulungi wa Fik Media. Olunaku olwaleero nga bwolaba ndi wano ebintu byonna oli mukubiraba bulungi nnyo nga mukulu Mutebi ono bwagenda okubeera nga atunnyonnyola ojje wano ku Mutebi Neat Stores buli kimu kye weetaaga kasita kibeera nga kya mu nnyumba kyakwebika kyakweyalira kyakusulako kyakukola ki kuwage kaluba buli kimu kyonna akirina. Tuli wano mu Masaka City wakati mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka kiyatuwa kali nkwaniriza Mr. Mutebi nsanyusa okusinkana. Nange nsanyusa okulaba mukama wange Fik Media. Mbadde nkuwulira buwulizi naye mukama leero akundeetedde ssebo. Waaye ng'ompulira buwulizi. Abalimba wamma mukwano gwange tumanyiganye tuludde ffenna kintu nga tukikwasaganya. Nsaba abatulaba osooka obabuuzeeko ate obeeyanjulire bakumanye. Bannyabo ne bassebo nsanyusa obbalaba oba okundabako wano ku Fik Media lwa nsonga libadde ebbanga ddene omukulu ono background yaffe okuva nga edduuka lino litandika tubadde naye naye nga tannatuuka wano era ekkula lino lyatuuseeko nsooka ne ndiibaza mukama kubanga byonna ekkula liba eri mukama mukama wange ssebo. Nze Mutebi Muhammad nga nze wa Mutebi Neat Stores Masaka okulinaana dipo ya Pepsi nga tuli mu beddings okusinga omuntu ayagala piro, blanketi, masuuka, bed covers, piro case, budowa mati, nets byonna wano ssebo bisangibwa wano tubiina mu bungi. N'omuntu yenna ayagala gino emifaliso egipangisibwa tuba najjo tugeze oyina lumbo oyina kiki ojja ne tugikuwa n'olekayo ka national ID ne kootuwaayo n'ogitwala n'ogenda n'okozesa emifaliso n'ogizza ssebo. Era kyekyekyebbeeyi kye tulina ku bannaffe abasuubula emifaliso oba batunda emifaliso ndiffe tulina yaako ak'enjawulo ti omuntu ayina mukulu ayina kiki ojja n'oleta ka national ID ng'obukakafu obulaga nti omuntu kwe tukolagana naye muntu mwesimbu n'otuwayo akasente k'otuwa n'otwala emifaliso tugaana ne woba oguddeko muntu kiro ojja n'otunnyonnyola n'oleka national ID n'otwala emifaliso n'ogizza. Tulina emifaliso egipangisibwa nga gyo gipangisibwa majali kupangisibwa so si gino gye tutunda. N'ekyokubiri abantu babayina endwadde zino nti ate nnyina omugongo gunnuma emifaliso tugiyina special mattress egy'abalwadde b'emigongo ssebo. N'okusuubuza tusuubuza n'ayagala mukamu ssebo essebo. Mutebi business eno yatandika ddi era yatandikira wano? Business eno nja kugamba ise family business ssebo kubanga okuva nga ffe tetundaba na kuzaalibwa business eno yeetuleze bakitaffe gye baatandikiramu ssebo essebo tuludde nayo ye family business ssebo era nange mwenvudde olwava ku ssomero n'entandika mu kukozesebwa mwe nava n'enkola business eno essebo. Kati experience gwe tugamba oyina ya myaka emeka? Nze nganze okutandika okukola mu mufaliso ntandikidde ddala 2016 up to date. Emyaka nno giwerako ekintu okiruddemu essebo. Okisanzeemu bwangu ki era okisanzeemu buzibu ki? Business sijja kugamba nti nnyangu nnyo ate si nzibu nnyo ne business kyeyina nga business yonna endala ekikulu kwata bulungi bakasitoma mu byonna asita obawa kye baagala business etambula essebo. Yesebo. Kintu nno kyamaanyi. Ensonga ya security ndabawo security cameras zino zi CCTV. Lwaki mwazinstallinga mu business? Twazinstallinga lwa nsonga mulimu bakasoma baalikanga wano oluusi ekintu kye nga totegedde naani akireseewo ne tufuna obuzibu obwo essimu bagibbye biki omuntu osobola okuleka wano essimu n'ogenda ogenze mu store kuleeta kintu kasitoma oluusi agireseewo nti essimu yange ngireseewo wano kati ebyo byonna twabyewonya mweyo embeera ne security ya business kuba kati business buli oba ne security ya kamera weewonya bingi nga nannyini dduuka okayagana n'abakozi nti ate kino kyabadde kitya kino kyabadde kitya olwedde fote gy'abaawaali n'eddoboozi gakola ki weegali ne security ku babbi security ku bintu byonna ssebo. Business eno nga nnene oli mu bakozi nga bameka? Tuli mu bakozi 2 nange nze kennyini nannyiniyo be bakozi ffenna tuli 3 nange neebala mu bakozi ssebo era ku nsonga eyo njagala kiweebala mu bakozi ssebo njagala kayisaawo nti kano njagadde kubuulirira nga babuulirira abaana bano baŋŋenda bweru ŋŋenzeewa
ofunye akasente ko kajjeewa business yonna ekigiyimirizaawo sigamba ndi kuba na capital namugjeewo oba yenkana atya negwe kennyini gyetuuliramu omuntu agenda n'abonaabona najja obusente oba miliyoni 3 miliyoni ameka n'agajja ebweru agajjeewo bagatunzeemu kintu n'ogaleeta n'olowooza nakoze business ngenda gikwasa abakozi so gwe kennyini gwe wali badde atandikibwako ku business ndi gwe nannyiniyo era gwe nannyini kugiddukanya nze nja kuwa ekyafaayo ndi kasooka ntandika business eno sina lwendo wala sina lwenkola ki business njeggulira ate njikola ki njeggalira customer wange mwekwatirako ddala naye omuntu ova ebweru n'okola miliyoni 5 miliyoni 3 n'ojja n'okola business n'ogireka mu bakozi customer tomanyi bwe toyina budde bwayo toyina budde bwayo customer luvannyuma kubala bitabo mwakoze n'obuuza mwakozeewo mmeka tomanyi kye bayita customer base yezimba omulimu guno buli weekulemu okunyweza olwaleero osobola okukozesa omukozi abantu ne bamwagala nnyo olwaleero ne bwagala nti nakoze wali eyange ne gamba nti navuddewo kitegeeza business eba egudde lwansonga babadde bamanyidde feesi ye waliwo n'ebintu bye twesanga ffe munna business lwansonga nsobola n'okuba omufaliso tugeze ffenna tugutunda 16 noonyaako mutwalo omuntu najja n'ogamba nti katusike 15,000 olw'edduuka entambula yaalyo ne customer base n'ogizimba between your customers ne bamanya nti toliwo obubeezi gamba nti twamanyiira oli naye nga ne nannyini business ekola ki tegimanyi toyinza kumanya bizibu byayo so buli woogibeeramu omanya kino kyekizibu kyayo kino kyekizibu kyayo noonoonya solution yakyo esebo ndabyewo ne carpets yesebo kale ate nabyo carpets byakweyalira sebo carpets nazo tuziina ffe ekikwatagana n'ekyennyumba yonna sitogamba nti nnyumba byonna tubikolako esebo abaagala carpets door mat byonna sakikwatagana negundi n'ekiyitibwa ekyomu nnyumba tukikolako sebo ebbeeyi muyimiridde mutya ebbeeyi eri friendly era eri bakasitoma kyovola bakasitoma tubalina mu bungi yensonga ya bbeeyi okusinziira ku baatha customers other dealers betudiring baabali mu mifaliso gyegimu ebbeeyi yaffe eri friendly kati bakasitomers musinga kufuna batya abasekinnoomu oli ajjanga wa ssomero oli ajjanga wa hotel musinga kufuna bakasitomers kikaaki kasitoma nja kugamba bonna tubafuna kuba tubafuna kasitoma abaagala akamu n'abagula mu bungi hotels zijja ne tugamba nti twagala emifaliso 5 twagala emifaliso bwegitirwa nsonga tuyina ne kye tuyita mattress protectors ke kalungi ate akalala ke tuyina ku badala dealers abalala nti ffe omufaliso ne bwoba oyagala gwa loogi tugusabikira ddala ekipiira nga bwolaba kino ekindi wano ssebo esebo tugusabikira ddala tugwambalira ddala kati bano ab'amasomero tebaagala biku tebaagala ki bano baana bafuka omusulo guyitako buyisi guyitako buyisi guba teguyingira mu mufaliso muli munda kati wayogedde ku kyokupangisa emifaliso bantu kyabasinga okupangisa emifaliso ba mikolo nti tugenda mu kwanjula twagala kusula tugenda mu kuziika tugenda mu lumbe bantu kyabasinga ogipangisa mikolo bano ab'emikolo naddala yesebo bajja ne bagamba nti olwaleero nyina abantu bange tugeze obeera mu Kampala ozze mu Masaka oyina abantu bo oyina omukolo n'ogamba mbasuzeewa nga tojja basuza mu hotels tekinyuma oyagala olyeko nabo onyumyeko nabo omukolo genda okubeerawo oba ne afutanga omukolo guwedde naye ng'oli nabo wakaawo kati so omuntu omusuza obusuza ku mpaama n'asulanga ali mu lumbe tekinyuma kati oli ajja n'agamba njagala emifaliso 5 njagala emifaliso 10 ne tubalanga n'akasente n'agitwala bwamala n'agizza ssebo essebo ekintu ekyo mukisanzeemu bwangu kina buzibu ky'omuntu taze omufaliso nga gonna agusimyesimyemu ebituli oba ssebo tusanga obuzibu waliwo abantu abatwala emifaliso naye nga bali careless lwansonga njaga ndi bali careless nti lwansonga omufaliso oluusi agutwala naye baaguwadde oluusi yayinza okuba mwegendeza naye abantu baagiwadde abajja baba ne intentions ndala abamu omufaliso ogumuwa era kyovula emifaliso egyo egipangisibwa tujambaza amaliba nti oluusi oli ogimuwa agiyeeko gundi oba bbiyawe oluusi oli ogumuwadde abamu bagibba n'ogibba ku makya oli n'akeera ku makya n'agukuba mu mmotoka y'ebbuutu ye n'atambula n'agenda oli agenda okugyamu emifaliso 3 ng'ayina 27 ng'ayina kusasula emifaliso 3 so era tukibagamba nnyo nti at least mugezeeko safety yaagyo okulaba nti togigaba mu budde gamba nti bagiriko obubeezaawo n'okulaba nga bagiteeka mu kisenge nti oba kino essaawa yayo kwebaka we kunaatuuka n'agijjayo n'agibawa n'alaba ne ku makya agijjeeyo atya kulaba nga gikomawo nga bwe gyatwaliddwa ssebo esebo ogambye mupangisa mifaliso gyokka tupangisa mifaliso gyokka lwansonga we tugenda mu kya blanket kyazibuwalamu lwansonga
zinamu obulwadde omuntu abantu balina obulwadde obw'enjawulo katoyinza ganti ndibapangisa blankets ndibapangisa ki omuntu omwaka falisi tugeze mwazze mugone mulumbo baki kalisi konna kayina era akebika obudde ne bukya twakoma ku ekyo netugaka tugende ku kyakupangisa mifaliso kyokka ssebo essebo tuli ku Mutebi Neat Stores nga bwe nkugambye mu kibuga Masaka opposite Saddam Mutuba ng'onootera okutuuka ku dipo ya Pepsi e Masaka wano ssebo omuntu aba akufuna bulungi nnyo kakati mukola delivery singa mba ndi Mbale eyo naye nga ku Fik Media wano kwendabidde Mutebi Stores ndabye piro njetaaga blanketi njetaaga kimusobola okunkolera delivery wonna wemba ndi era tugikolera ddala ssebo kati nga bwe tubeera n'emifaliseegi olwogenda gibalagako wali emifaliseegi ya Tanzania abantu bajja tugibajjira mu Tanzania netugireeta wano weegiri abantu bakuba nti ndi Kampala netugumuweereza ssebo ku taxi n'agufuna n'agudelivaringa n'alyoka asasula ssente ze asasula amaze nakufuna manya abadelivari abasinga kibakola nti asooka oweereze Mutebi ssente ate olyoka ofune nedda ssebo ffe wano obwesigwa tubayina kuba betuwa emifaliso bano abagitwala abatakisi tuba tubamanyi so osooka kulaba kyosasula n'asiima n'atuweereza n'akawo wa taxi n'akatuusa ssebo ataawo mbadde ngenda gamba tewaliwo risiki z'okunyaga watya wentwala ekintu ate ne sikisasula nedda ssebo awo wennyini ozimuweerawo nderivaly olikikuwa nga muwa ssente ze ng'atambula ssebo wa taxi ng'abeera nazo ng'azituwa ekawungeezi kuba gwe tuba tuwadde tuba tumwesiga ssebo ataawo nga kirungi kitegeeza nno n'ali ebweru w'eggwanga eyo oyinza okuba oli eyo Dubai ku kyeyo kyo naye ng'oli mu kuseetinga wakaawo osobola era akasente okukola ki okasindika maybe omuntu owawane ewe Uganda n'abanga ebintu abikugira wano ewa Mutebi nojja buli kimu ekyo mu nnyumba notwaladde wa maati kapeti mifaliso kiki bed cover byonna masuuka blanketi ewaka n'okola ki era batukubira nnyo ab'e Dubai nga tumanyi oluusi n'ennamba gye yagijja naye olw'obuweereza nti bulungi oli afuna connection naye bw'agifuna n'akubira nagga njagala kino ne kino olwa trust waffe egyo zozimba mu bakasitoma abo nti n'oli oluusi kyoba wamuwa kiba kirungi kati oli bwamukubira nti waaye Masaka nnyinza kujja wa kino n'amukubira n'amuwa ennamba kuba tuzitera okubeera ku radios ku gundi ku WhatsApp tuba gundi tuyita ku TikTok ebifaananyi babiraba kati oli bwakiraba n'akyegomba nti kino waaye nnyinza kijjawa oba ne mukontakitinga nagga njagala kino n'okiderivalinga eri maama we eri taata we naye n'asanyuka n'abiraba nako n'ebifaananyi n'obimuwa essebo trust gye tuyina gye tuze tuzimba mu bakasitoma ndabawo keesi zino si za bbeeyi nnyo oba muguza ba mikolo bokka zinyirira nnyo essebo keesi kutandika na mitwalo nga 4 5 buli bbeeyi yonna jazisobola zino essebo ate n'ekyenjawulo kye tuyina kyessaggamye mu ntandikwa nti oli ne waba ayina mutwalo gumu oba osimye mufaliso gwa mitwalo 5 oleeta ne tutandika n'odipositinga ne tukuwa ka lisiiti ne ku keesi bwe kiri ne ku bintu byonna ebirala ojja n'okisiima ne tukuba ka lisiiti ne tugawo ku kintu kya mitwalo 5 otaddeko mutwalo bw'omalayo ng'otwala ekintu kyo ssebo essebo kanso ebayise etya nga bizinensi emisolo tegiyitiridde n'ebisigadde emisolo giyitidde naye ate waliwo ekintu ky'ogamba nti naakolerawa nti wonna era mwenna amaduuka babaze kyekimu noga sina kyakkola kaŋŋende n'ekikola ki n'ekiriwo essebo si wabyawo tuwe ennamba z'essimu ye bwe tuba tetusobodde kugira ku mutimbagano tubafuna tutya Mutebi ssebo ennamba eri 0752 93 98 96 ku TikTok kwetuli ne ku WhatsApp kwetuli osobola oku WhatsAppinga ne twogeraganya naye ennamba yennyini ne bw'oba okuba direct call abaagala order oba abaakamu era nsobola obaddamu ebibuuzo njagala kino njagala kiri nkifunye ntya bbeeyi ki buli kyoyagala ssebo tusobola okuwuliziganya namba kweri ku WhatsApp oli osobola n'omuweereza ekifaananyi kyekyo kyayagala n'alabako ne tukkaanya essebo ate ffe ekyenjawulo nti kye tusinga bano abaagunira ate mbiweereza Kampala wano okwatako essebo oli n'agula ekintu kye ng'olina trust mu ekyo olw'ensonga oba okikutteko n'owuliriza so si omuntu osobola okutuma ekintu ku Jumia naye nga nekiva kuleetedde si kyekyokola ki kyoyagala naye wano okwatako n'osiima n'osasula essebo ate byonna mu bungi tubiina kati bizinensi eno ya beddings naye erimu ka sizoni nga bw'onoogamba nti maybe ali mu success cards abeerako ne ka sizoni bano abakuba ebipande bya bannabyabufuzi essebo naffe tulina sizoni majorly nga abaana baddayo ku ssomero essebo
abaana nga baddayo first term ebiseera ebisinga yeeserayo okuba season yaffe ab'emifaliso wano December bagula ne muno mu mbeera za bulijjo mizino emyezi bagula ne major okusinga season abaana babanga baddamu ye season yaffe era awo kaba keetalo kennyini kubanga bano b'abaana navudde mu class gundi ngenze mu gundi aba ayagala omufaliso blanketi piro tawulo byonna tubiyina wano sebo ne badda mu boarding ye mukama wange kati wabeerawo ka discount konna singa omuntu abazze n'agula ebintu bingi nnyo fiiki ndi wano ndi mu kutandika bulamu bangambye kansooka ebintu byonna nkole ki mbijjeemu njagala kuyiwa bipya byonna kuva wa Mutebi osobola okunsalirako sebo tukusalirako aye ne delivery tusobola okudelivaringa esebo tukusalirako akagamba kasembayo oba oli awo omuntu ali eyayagala kutandika bizinensi ngene ya beddings gye mulimu oyinza muwa bubaka ki akagambo akasembayo kyekye nayogeddeko mu ntandikwa nti bizinensi kutandika butandisi naye okugyenyigiramu nga nnyiniyo kyekintu ekisinga era kyekigiwangaaza kuba omanya obuzibu bwayo n'omanya n'obuzibu bweyinza okubaamu n'obulungi bwesobola okubaamu ne tojja butegeera ng'okozesa bukozesa bakozi nti nafunye bufunye miliyoni 3 n'empeereza ssente bakole oba n'enkola edduuka njagendangawo ku 7 Nambule bino byetaagamu okuba nti wuge kennyini weebeereramu n'obeerawo n'omanya bizinensi yo obuzibu obugirimu n'obwangu bwekola ki bweyitamu esebo naye ebiyenje ebiku gundi mese mubikola bitya mu bizinensi ng'eno mu bizinensi eno ate mwana watufe nedda sebo mukama wange nedda sebo obuyonjo bwo ebyo ebintu biri ku buyonjo bwa muntu yesebo tebiina ebiva esebo ebiina anatandika bizinensi ekyo nakyo olina okyegendereza kubanga munnaye kutunulira beddings nga zino biyenje mese biki oba olina okubyerinda kale sebo tweyanza nnyo tweyanzeege abantu yongera obbakoowola bajje ku Mutebi Stores sebo amannya nga bwe natandise Mutebi Muhammad wa Mutebi Stores banne tubayita mwenna ayagala akamunkamu ayagala mu bungi mwenna mujje tujja kubaguza ate tubawe ne customer care singa aye tubawe n'ebintu ebisinga obulungi esebo tweyanza nnyo sebe namba njikutereddewo wansi awo Mutebi mukubireko ate kasita n'omugaa nti nalabye ku Fik Media ate omuwendo ajja kubeera nga akusalirako ddala ka discount obeere nga okafuna kale tweyanza nnyo tweyanzeege mujje ku Mutebi Stores ebintu weebiri birungi nnyo mubirabyeko ate naawe kasita oneetuukira ate ojja kulaba ekisingira ddala wano kyenkulazeeko kale mubeere bulungi mweraba